ngeza bago kikwata kawo mama oli First suspect gwe tulowooleezaamu ate nga nze kwogera nga mulaba ng'awerekera omwana ono ng'amugja ku dduuka n'aggalawo oluggi eyaggalawo n'oluggi naye nze ku lwange ensuubira ku makuufulu teyaganyiga kuba omwana ono yalimu obugonvu bungi. Omwana ono n'atuula wansi, omwana ono ye n'afuna that freedom y'okuggalawo oluggi naye ndowooza era teyaluggala n'amutwala awaka. Mu kutwala omwana ono awaka yagendanga musanyufu nnyo naye ng'omwana owange ono nga ye anafuyeemuuko yali teyeewulira bulungi n'atuweevingira n'akajjambo Isima n'entunuulira Mayanja nga bagenda mu enkeera yaako mpulira nti omwana ono afudde naye ate nga omwana ono tumaze kuwulira amawulire ne balabako Isima mwennyini ku makya ng'agezaako okuyimiriza booda ku makya wali ku taalenti anoonya booda emutwala ku nnyumba y'omugenzi ndowooza alabe gundi pulaanizi ze zaatuukiridde. Awo we twawulirira mbu taata we baagenda baamusanga ku siini awata simanyi nali ngenze kubanja simanyi mubanja simanyi ngenda kwoza ngoye naye ate nga abaana ba Land Road oyo omwana we yali asula be baali booleza omugenzi engoye. Isima yali akedde ku nyumba akolayo nze sirina kyemanja Isima ajjeyo ayogere banne abaamaliriza omwana ono atuyambe buyamba abajjeyo tujja kufuna obwenkanya. Nina Gudi neiba wa maama wono omwana omugenzi ate mwana wange nze Mayanja akyanuma nnyo gavumenti mutuyambe amazima kusinziira ku statements ze muze nga mutujjako mujjemu obwo obuntu mugatirire mutuwe obwenkanya. Nze nabadde Maria omutuuze w'Ennawuti neiba w'omugenzi nga nze maama w'omugenzi ndowooza olunaku olwo twali ku dduuka nze ne Mayanja nali nva Kampala neekomawo neempita ku dduuka Mayanja ng'alimu ne Isima ng'akutte essimu ya Mayanja. Mayanja n'amugamba lwe natuukawo nti Mayanja n'aŋŋamba mami Isima muyisizzaamu eggaali ne mugamba muyisizzaamu eggaali yaki n'agamba muyombeseza tawulira maama we namugamba Isima ne mugamba mama kitufunaga Mayanja naawe ndeka. Mayanja n'agamba Isima njagala kuzina mbuge ontereko ki mbuge ontereko amasannyalaze nterako uniti 5. Isima n'afuluma nga alina essimu ya Mayanja n'agenda n'agula edduuka eryali erya Naalongo n'akola ki n'ateekako amasannyalaze. Bw'ateekako amasannyalaze tukomawo mu dduuka n'entula Mayanja n'agamba mami bakola ecupa 2 eza bbiya onyweko ne mugamba Mayanja nga sirina maanyi nga nkooye n'agamba mami nywako era nina vaibu ne mugamba kale nenkola ki nenja mu fridge ecupa emu bwe nagijja Mayanja ng'atudde mu ntebe kwa Mayanja ali mugonvugonvu nga tasobola kola ki kuzina engeri gye yalina obukosefu ku magumba nga mulema. Kati bwe namala okukwata ecupa emu nenkola ki nenjinywa saagimala namu nengenda ku dduuka Nakato nentwa nasanga oyo omukyala Nagudi ng'atunudde eri nze nenjija nenkima crate yaki eyabbiya ne mugamba Nakato njagala kutuula nentwa netunywa amakwini naye nga ntunudde mu kkubo wenti olwamala Mayanja alaga mami nze nkooye mami nkooye ne mugamba Mayanja mami agaye bakomawo kuba baali bagenze Lugazi nanga bakomawo mami saagala bansange wano banansanga bagirako njyo saa 6 ez'ekiro ne mugamba nagamba mami nze njagala kugenda nkooye. Mayanja n'afulumayo ecupa emu nga ngimazeemu Mayanja n'afulumayo ne mugamba Mayanja eteyo okubiri. Isima n'ayingira mu dduuka n'ampa ecupa ey'okumeka ey'okubiri. Isima n'aggala edduuka yali sibanga ndaba era yonna ng'aliggadde naye nga yalina ebisumuzo bya Mayanja. Mayanja yalina essimu 2 ng'alina ya mobile money Rwanda waliwo kavaranda. Isima we yamala okuggala edduuka akasawo nga eyatta Mayanja n'ankubira bbaali
wamala okunkubira bbayi enkera nali nebase zaali ndowooza ffe ne tukya ne mama Queen enkera bwe nali nebase mama Queen ajjadde Mayanja bamuse ne mugamba oli mama Mayanja yagenze ne Isima ku booda na Mayanja bakoze ki bamuse mpita Isima ngamba Isima gwe wagenze ne Mayanja nanga nze saatuuseeko wakanaani ne Mayanja namukomeza wa muzeeyi Kasule nze saakoze eki saatuuse naye saakiremerako nnyo nga bakaabira mwana waabwe badde nsaba bwenkanya naddala ku oyo gwe bannatuwa yenna omulamuzi agenda okubanga ali ku musango gw'amayanja ne bennyini abalala bonna abalamuzi abali mu ggwanga badde nsaba funa obwenkanya omwana wange Mayanja afune obwenkanya nga tetagenda kutta oba banga bazadde nsaba batuwa obwenkanya omwana afune obwenkanya kyokka kyensaba teri kirala kuba sikyalina genziza naye buli amanyi nti nno muzadde abali ku musango gw'amayanja oba n'abataguliko naye nga bagwa mu kkowe eri nsaba omusango ogwo bakutumulye n'obwenkanya ddala omwana oyo bamuwa ekibonerezo ekijjamu ekyo kye yakola ku mayanja kyokka sina kirala kyensobola okwogera. Kitundu sente ezo oyo Isima bwe yaziraba zeza Mayanja tewali kirala sente tezaalimu twazikebera baazitwala Kizembagale twayingira nga olwedde edduuka yalembekako kufulu ng'edduuka olwedde liggule kati nze bano nemba ntugule edduuka sente baazitwala zonna nenze nsaba nange bwenkanya oyo omwana asobola n'okwogera be yali naye kuba teyali yekka nga omulamuzi ne ba prosecutor bagenze mu semina Jinja ne batuwa olunaku olulala okudda nga 9 January Isima kyamanyiiko Nabonna basobola okukola kyonna basobola okufuna obwenkanya bane batuyambe tufune obwenkanya tunafuna obuweerero osanga tunaguma bano abaana basula mu kutya bano bonna abazadde tubeera mu kutya nazze ejjo ne nasuze ndi kutya kwonna naye ng'olaba ekifaananyi mutufunga olumwa ng'omuzadde naye ng'oli ayina gavumenti bannange etuyambe esobole otuwa obwenkanya kyetusaba bannange batuyambe buli alina kyasobola okukola kyonna nga tusobole tuwa obwenkanya banne batuyambe na buli omu alumirirwa ng'oli mukyala muzadde oba ng'oli mwami muzadde bannange batuyambe batuwe ku bwenkanya bawulire obulumi bwe tuwulira bannange batusaasire fe abato tubadde tumanyi tuyina eyatuuka agenda twakola loosi bo bali ali bayinaayina batuyambe bamanya tubamanyi gye bali naye ffe tetulina gundi bakwata mu binnyo twagala bwenkanya gavumenti etuyambe buli ali gyali asobola okuyimirirawo ku lwaffe atuyambe ku lw'omwana waffe kuba ffe tetulina kye tuyina naye baba atta omwana bo balinawo era bateekamu kingi okusinga abalina ono bwe bakwata ffe tetuyina tusaba bwenkanya waffe asituke erinnya kwagala Saala oli mutuuze esebo abadde amwagala nnyo naye nga bamumugobako naye nga yagamba nti teri muntu atuukiridde tusaba nno waleme kubeerawo kwesulika abazadde bano bafune bajja kukakkana omutima bwe banaalaba ng'oli akoze eki nga akangavuddwa naye nga mu byonna tali omu bateekwa okukola amagezi gonna agalabika nti nno ki gamwogeza abalala bonna naye ng'ennaku nnyingi tulaba nga kusomesa mwana wo n'amala okusoma n'atikkirwa n'afa bwatyo ekibwatukira n'afa obubi bwatyo ate nga talese wadde
Samuel guli mu office ey'omulamuzi Gerard era batugambye tulina okukomawo nga 9 January omwaka ogujja. Naye ng'okusinga Okuva lwe twakwata Ishima wadde akyagaanye okwogera naye tufuna n'envuuvumo nnyingi nti Ishima teyali yekka. Tufuna envuuvumo nti baali basukka mu omu, baali basatu. Naye ffe tulina kufuna bukakafu naye nga bali abalina obukakafu obumanyirivu mu kunoonyereza bayinza n'okugira bo nga bayinoonyereza mu ngeri yaabwe. Ntulabanga Ishima oyo akwatibwa akasooka okwogera bonna banne be yakola ki bye yali nabo nga batuusa obulabe ku mwana wange. Nzira nva waggulu nga nsaba njagala nfune obwenkanya n'omwana wange gyali wadde yafa nga kitasobola kumuzzaawo omwana wange afune obwenkanya. Abaamutta nga bamaze okukola ki okukwatibwa bonna. kati kyenyisa abantu basobola otuulako awo era nga okuyingirako tekusiwa. It's okay. Kati ekintu amangu ddala nga bakamubuuza taata w'omwana amubuuza mama Catholi nabadde alimubuuza nti gwe wazzeeyo ne Ishima yabadde ki yafudde ki n'amugamba ate nze saamutuuse yali atamidde nnyo ne mukomya wa Muzeeyi Kasule n'agenda n'ayingira mu nnyumba. Kati twebuuza postmortem bwe baakebera results temwalimu yadde ettondolo ly'otungi. Lwaki omwana yagamba nti omwana waffe yali atamidde? Bannange tulaba abantu abanywa omwenge, nze gwolaba nnyo omwenge nagutandika wa myaka 18 nga tata afa aleeta kuleti na kuleti. Naye siwungangako ne bwenguyo ogwenkana wasobola kufa. Naye ate ono omwana owange gwenzadde obuzaazi atuuka ate okunywa omwenge n'afa kusaawe ate yayitanywa. Ediguli yonna yazikirira.